nyenze kwetonda omaseka setonze njagala ndaba ngati netonde lugezigezi nakajanja tekisoboka temujja kuswaza tata wange bwe muti yafabye yeyabbe ettaka lya Buganda yatunza amasiro yaganya amasiro okugwa Tamale yagana amasiro okugwa yatwala kabaka mu mulade wala je Namibia tutubulira bya kisiro byo temubizange ewange jango byogerere ewange kwate tayi kasasiro ubujonzi jozo bwe joga abantu basoma tutubulira fitunya obusungu bwaffe nange bandabe esinga ndageze Tamale yandikomyewo kunsi kitanga ndabati mba mulidde mu lukwe I have betrayed my dad the moment kentandika okusinika abannyo n'abaali abalabebe mba mulidde mu lukwe musajja yakyogeranga mulamu nagamba omwana wange kwali nnyo walwabo be mumutirewo yabyukiranga mulamu omwana wange nali nnyo yeeyo bamukubanga ne bamutirayo baganda bebe basoose bo kitabwe we yafa betonderani abo baganda family yabe nagivuddemu nze nkumaligasa ya kitange nze kifaananye ekyo atoli muyandiku njakule yange n'abenchima nabavuddemu kati neddira mbogo nedda kanyende mu bembogo obujozi bwo bagwemu omukulu w'ekika tutubulira gasiya netonde kitangadde ogenze mu mbogo kitange yali tamwagala era taŋŋambanga mirundi takiŋŋambangako bwe nnyendanga emmengo munkuba ne munzita mbandiddemu kitange oluku berungi byabaziza bukanzi naye bandabe nga tutte engalabi yange wetusanyiwe mukinywi twakulaki nagivuddemu ndi mu mbogo neddira mbogo mpayo erinnya ly'embogo nze semakula balugave erinnya ly'embogo nze Kyagulani kati ogamba Mutamale Junior omugobe mu kika ky'abenkima ajja genda akola ekika ki ajja genda mu kika ky'embwa ajja genda mu kika ky'ente abaana azaale nga banti ate kati gwe omuntu sekintu tosobola mugoba mu kika ekika gwe wakiteekawo gwe wakola ekika kati nga nzokera ku makya mugamba kabata nkugobe mu kika ani gwe omanyiira gondiisa gwe w'ekika gondabirira ekika kya nyamba kinankula ekika kinyamba kine ssaabazibu ensi twetobera mbweto bwezifika sime mukulu w'ekika simaye mukulu w'ekika ebyo by'omukulu w'ekika obigamba gwe bakugobye mukulu w'ekika mbogobe Tamale Junior mu kika ky'enkima kimugobyemu gwe wakiteekawo omanyi gye kyava omanyi ani yaleeta ekika ky'enkima omanyi lwaki kyajjawo kati Tamale Junior asobola kuba nga wankima naye nga tajja mu nkiiko zammwe tajja mu bugundi zammwe ezo zabika nga tajjamu naye nga yi wankima nga wankima naye nga tajja mu bikiiko byammwe ebyabeekika nga tajjamu naye nga wankima kati bw'omugobyemu mu kika ky'enkima ebiwandiiko ebiriko Tamale ogenda bisangulako endagamuntu eri mannya ga Tamale ogenda gijjayo oba ogenda mulemesa okukwata okufuna endagamuntu empya alina driving license ogenda gimujjako kubanga erimu erinnya ly'enkima kubanga mwamugje mu nkima ebyo byonna bya kisiru wadde Tamale Junior si mukwano gwange ennaku zino kaali kakwano gange luli emabega ne kanvumavuma ne nkakyawa wadde sikyakolagana nako naye nina okwogera amazima katuufu. The moment you apologize, then you are guilty. Never apologize. Munso gamba musole kibi nnyo. Tofanga gwe apologize. Apologize. Is there when I'm mad? Is it where I'm possessed by pombe? To apologize means you are guilty. Tofanga gwe bya apology to byagali po muntu. Bo mukulu w'ekika ky'enkima. A judgment way. Bo mutayimbo mukulu to apologize for what? Bo mutirewo. Nze Kyagulani abenkima nabamu mbanga musalidde omusanga Kasobi yali yeetonza eyamaliya mungu yali yeetonza eyobote yakuba obwakabaka have they ever gone to me kati kitaffe yakolaki kyebatubanja akiki kye neetondera kamanyiro idiose nobera diminidi twerevo nti wasigala kunywa mwenge mu bbaala ngizitawangabira mu bbaala nayogera yeka. And I come little before the people who put my father in that state. Am I stupid? Sijja kwetondera muntu nogo. Era katikiro nkubulira aba bakwetondedde ebyo bakuwadde byoya byanswa nze ng'omusika wa Tamale mirundi sina nalande void eyendagaano teriyo tetulyetonda kitaffe talyetonda ekyo kifu olaba omuganda wande mirundi esatu ekyo kifu tekirisoboka kitaffe teyakyagala tetujja kikola.